bawerako nga boyinza okubanga wategeddeko mu bitundu ebyekiruhure waliwo yafudde ne bagamba nti ateeberezebwa okuba nti kirwadde kye kyamusenye mbeera bwetyo bwekyafaanaganako erigwe munnange alinafe ebbuguma ery'ebyobufuzi lyeyongera buli lwotemya eriiso wiiki eno akakiiko ebyokulonda kategeeza nti okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 sabbiiti eno ndowooza lujja kuba kuba leero ziri 3 lujja kuba lunaku lwakusatu abavubuka baagala okuba nti mukulembera abavubuka ku mitendera egy'enjawulo yensalesaleewo okusunsulamu mmwe so nga n'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo buli kimu kitema mpenda kulaba butya bwe kibeera n'abakulembeze abawerako okuva ku ssentebe w'ekyalo bakansalas bassentebe b'amagombolola bammeeya ababaka ba parliament and of course kuba president NRM yenyweza buli olukedde FDC eyongera kwenyweza tategeddeko nti bannakibiina kya FDC naku z'omwezi 5 bagenda kubanga omwezi guno bagenda kubanga bategeera ani ayinza okukwata bendera y'ekibiina kino ekisinga okubeera eky'amaanyi ku ludda olw'ebyobufuzi Democratic Party ekikulembera Norbert Mao nabo batema mpenda Norbert Mao yalangirira nti agenda kwesimba okuba president n'omukulu Jimmy Akena wiiki ewunzikiddwa ab'ekibiina kya Uganda People's Congress ekyali mu kitaawe omugenzi Apollo Milton Opeto Obote naye bamongedde ekisanja ekirala okukulembera UPC agolomole emmeeri ey'obukulembeze bw'ekibiina kyekimu National Unity Platform ekibiina ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu tutegeddeko nti mu bbanga ttono okuva wetwogerera bagenda kuba banjula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli bammeeya omuli n'ababaka ba palamenti abali mu lukiiko abasazeewo okwegatta ku kibiina kino ekyalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 22 ndowooza wiiki nga 2 eziwunzikiddwa akasookedde nga Mwami Kyagulanyi alangirira kibiina kino ayongedde okufuna abantu bangi bagenda gyali okwegatta ku kibiina kyekimu bino byonna tubirinda tulabe bigenda kubumbabumba bitya akaluka 2021 akagenda okubeerawo mu January n'omwezi ogwokubiri eggwanga erya America likulembera Donald John Trump bakyali mukattu mukulembeze eggwanga eryo yategeezezza nti ye abadde ayagala akalulu kano kwongezebweyo ng'ensonga lwaki alowooza nti akalulu kagwa n'okwongezebwayo agamba mailing system enkola eriwo ey'ekisayansi esukka kwebaddewo Trump alowooza nti tejja kuvaamu birungi bibala naddala mu nkola ey'obwerufu amazima n'obwenkanya naye bannakibiina kye ekya Republican Party Trump bamugambye funa evvu onuuneko kuba akalulu fe tukaagalanga bwe kali era teriiwo possibility ya kwongezayo kalulu for any reason ensi bwetyo bwetambula erigwe munnange atugoberera okusinziira ku bakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde Uganda Meteorological Department wali Entebbe bategeezeza nti maaso kaawo katono omwezi gwe tugendamu ogw'omwenda na enkuba egenda kubanga efukumuka kitegeeza kinene eri abalimi mu ngeri emu oba endala economy ya Uganda ekyalimu ebisoomooza bingi abasuubuzi bakaaba omusolo mungi abasasulanga miliyoni 20 ku musolo basasula bukadde 15 n'ebirala bingi so bannaffe aba bodaboda they are getting back on the road bageza okulabika nno badda ku kkubo bafune omusaabaze omu oba omulala ebyenjigiriza byo bikyali mu lusuubo nga bw'oyiza kirowoozaako lwaki minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu ng'ekwataganye ne bannasayansi ne minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza tebannaba kuvaayo okutegeeza ddi olusoma olunaddamu bwe lunaaba lwakuddamu naye ng'obubonero bungi bwewandiikiddwa ku kisenge bulaga nti omwaka guno abasoma bajja kuwandika ennyukuta DEAD dedia ebimu ku ebyo ebiriwo nze Haji Kazibe Bashir mbazira nkwaniriza tugenda kukyusa akatambi tuddeyoko emabega Uganda kasookedde nga tubawo tubadde tujja tubeera n'ebisoomooza bingi infano ettemu eyo eriri ku mutendero gw'ekika ekyawaggulu era bw'ogenda mu kunoonyereza ng'oggyeko gye bayita Jewish Holocaust ekitta abantu ekyavaako abayudaaya okuttibwa ku mulembe gwa Adolf Hitler miliyoni nga 6 ez'abayudaaya ne zibaawo Africa twali tetubangako na mbeera ya kusoomoozebwa ng'eyatuuka mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2000 omusajja eyali omukatoliki mu nzikiriza bwe yokutula ku ekereziya katolika n'atondawo ye gye yayita eddiini n'agiyita restoration movement for the restoration of the 10 commandments of God ayitibwa Joseph Kibwetere yalina abantu abalala be yali akola nabo emirimu Sister Credonia Mwerinde Kasapulali n'abalala bakuŋŋaanya abantu abawerako ne bagamba enkomerero egenda kutuuka batandika kuba kuŋŋaanya myaka gya 95 96 97 99 awo tugenda okutuuka omwaka gwa 2000 bagamba muli ku kino waliwo ekinene kibayita millennium ekyasa ekipya ekijja tikirina kubasanga nga muli ku nsi era gye byaggwera ne beegatta ku nzikiriza eno movement for the restoration of the 10 commandments of God ekivunula nti omugendo gw'okuzzaawo ebiragiro 10 ebya Katonda Kibwetere nga akulembeddemu banne bakuŋŋaanyiza abantu records enninawo ne ziraga nti abantu baalinga mu 778 778 abaafiira mu njege eyo tulina olwaliro omukisa omulala nate
tulina baakawonawo bekitta bantu ekya Kibwetere ekya 2000 myaka 20 kino nga kibeddewo ansa tezirabika ebibuuzo bikyali bingi tulina abagenyi leero era tugenda kuba nabo mu mitendera gumu ku gunnaago nyina omukyala wano nnyabo nsanyusa okuba naawe kale ssebo nange nsanyusa okukusanga nnyabo amannya gaffe amannya gange mpitibwamu Tony Dorini nnyabo nga nva bwayise kati naye nga obuzaalirwana bwange bwe Rwanda era ndi mukyala Munyarwanda omu ku abo abafirwa bakadde baabwe mu muliro gwa Kibwetere. Mukyala Dorin Mutoni wanjisebo gwe Munnarwanda ebya Kibwetere bino bikwatako bitya because betwawulira abe Kanungu kyali kyaffe Uganda ne bannayuganda abakosebweyo how come nti olina akakwate ku byo ekintu kye Kibwetere kinkwatako kitya nga ndi we Rwanda kyakyeyo yalina nyinza bayito baba coordinator oba ba peer reader abatambulanga nga babuulira enjiri kati mwalimu omukyala nga bamuyita Urusula omukyala oyo yalinga Munyarwanda nga asabira Kanungu ewa Pastor Kibwetere omukyala oyo yajjanga nga abuulira enjiri yajja n'abuulira mama wange enjiri ewaka nabeera nga ajjanga je e Rwanda ajje Rwanda basalanga okuva Uganda ne bajja e Rwanda ne Tanzania baafa ne Burundi baafa ne Uganda baafa n'awalala baafa bagendanga batambula abantu kubola bantu okuva e Kanungu okutuuka e Rwanda we twali tubeera e Matimba oyita Kakitumba ku boda ye Kakitumba ndoza mailo ziringa 11 ku 15 nobanga otuuse okuva e Kagitumba ku boda ye Kakitumba okugenda e Buseeri aho bita Kagitumba uzamuka ukava mu gasentre kabanza ukaja mu kakabiri ukaja mu kagatata ubita Matimba akatawuni akokusatu ke bayita Matimba ke bayita Matimba aka sentre akatawuni kakati omukyalo yajjanga nga abuulira enjiri naye najja afuna nnyo maama wange ngeri maama gyali omukyalo omukatuliki ate nga alina okukkiriza mu ddiini ye omukyalo oyo n'abuulira maama n'amugamba waliyo eddiini watulina kyaki eri Kanungu kyaki eyo nnungi bw'ogisabiramu tobaako kirala kyonna kyoyinza kwejjusa mu bulamu bwa nsi eno ate abantu abasabira eri tubanga ba Luganda tukolagana mama n'agamba naye nga simanyi Kanungu koya kola enteekateeka nja kukutwala mama n'amugamba omanyi ojja kukomawo nga mu gw'omukaaga omukyala n'akoma mu gw'okutaano nga guggwako kuba yagendanga asula yakoma mu gwa mukaaga nga guggwa kaawo bwe gutyo gwali gwa mukaaga gwali gwa kutaano bwe gutyawo bagenderera okuggwako n'agamba maama kati nzize tugende ku kyaki maama n'amugamba leero sigenda kusobola kugenda naawe naye wiiki ejja kuba omukyala ankyagendako we bayita Nyagatare mu district yawo wetubeera kyagendako Nyagatare waliwo benkyabulirayo enjiri naye bwe nabanko ono Urusura mukwano wa Kibwetere yali sijja guyita mukwano kuba bali bakola bonna gwo guba mukwano ne bwe bakola bonna bapata nawe mu kyaki yes nagendako Nyagatare kiseera omugomukaaga bwe gwatuuka najja n'agamba mukadde mukyetulu ngira ngo tugende mukyetulu ne yeetegeeka n'atugamba ngenze kusaba mama n'agenda n'asaba n'akomawo n'ava e Rwanda n'ajja e Uganda e Kanungu yes batuuka ku boda ne balinnya emmotoka ne zibatuuse Ntungamo ne balinnya emmotoka ezibajja Entungamo ne zibatwala e Lukunjiri ne bava e Lukunjiri ne balinnya emmotoka ezibatwala e Kanungu era mama n'agira nasaba nalowooza wiiki bazaali bbiri nga n'ekitundu bwe zityo n'akomawo mwabaleka muli bwana butabaleke waka baleke ddani tuyina mama mudogo waffe gwe muganda mama gwe tuyita mama waffe bamita mama Oliver gwe twasigala naye mu biseera ebyo mama n'agenda n'asaba n'akomawo n'atugamba abantu nabalabye eri basaba bulungi kofe mama basaba batya tebasaba mu nnimi zonna abayimba mu Lunyarwanda abayimba mu Lunyankole ennimi zonna ze mumanyi zonna zikola ki gyeziri ne tumugamba mama onootutwalayokko mama n'agamba awala ate ebyensula byawo si birungi mwe sijja kubatwala naye zikambeere nga nkola ki nga nsaba era ekiseera ne kituuka omukyala n'akomawo mu 2019 kuba kino kyaliwo mu 2019 no Kanungu abantu babokya mu 2020 oba ogamba 99 yakomawo 2019 ono 22 yes yakomawo 1999 yes
nakomawo namugamba mukyetru imeruka igiye kugera mu Lunyarwanda kitegeeza ki mu Luganda ensi ensubize esembedde ennungi gye bayogeranga ku kyaki ensi yaabwe ensuubize egenda kutuuka mama n'agamba simeruuka mama n'amugamba si nkomerero koya ensi ensuubize egenda kutuuka ng'amugamba mu Lunyarwanda nyinza obutakwesa Lunyarwanda kuba ndowooza tolumanyi nensuubira okuba nti abatuuliza osobola okuteekamu ebimu ku byo kakati mama n'atugamba omudamu araje agiye kunjana tubigenze dute nitumugamba mama genda kasita wakola ki wagendayokko n'agenda n'amala ina kusatu n'akomawo n'agamba leero kambabwire ngiye kugenda ngumiriye ngenda genda mbeera eri naye nammwe ngenda kubasindikako ewa taata wammwe emulago Kampala taata wange abeera Mulago gye yali abeera ebiseera ebyo nga tannaba kuba nti afa naye kati naye yafa yali abeera Mulago n'atugamba naye tujja genda ffenna wano ku booda mbalinnyisa emmotoka ebatwala e Kampala nange ninye emmotoka entwala ku kyaki olwo nga maama buli kyalina kyonna akyetunzeeko buli kye yalina kyonna mbuzi ndiga ente akayumba akatunze ke twali tubeeramu omanyi abantu b'e Rwanda toba na kibanja nti kiri awo bwannannyini naye ofuna engeri gy'otundamu mu mpolampola kuba mubaamu abaguzi nga n'ekibanja maama akitunze n'ente azitunze olwo ku kyaki baamugamba ebintu ebyo by'obadde olina okuba nga tewabifuna mu kkubo lya Katonda bitunde oleete ssente ezo ez'ekibi sente ezo yaziyitanga zakibi ezava mu bintu bino byemwali muline waka ebye twali tuline ewaka era sente ezo ozireete tuzisabire zifuna okuba nti zifuna omukisa talina maama kyali n'ebikopo yabituma ewaka era bwe twakera ku makya ne twetegeka ne tugenda ku bbaasi ne tulinnya bbaasi ne tusuula ku booda maama n'atusasulira sente kuba awo waffe mu katawuni olwo tulinnyira bbaasi ezitutuusa ku booda ezijja eno zi Trinity ebiseera ebyo zaalinga Jagwa ne Gaso zaali tezinnaba kujja ebiseera ebyo zaali teziriiwo Trinity tezaaliwo n'amahoro waliwo Gaso eza Kamulu nga waliwo ne Jagwa eza Jane kyala bamwita Jane twalinnya Jagwa kuba mwalimu omukonvayeri ng'atumanyi omukonvayeri yalinga kondakita naye kati nga atumanyi nti tuli baana ba mukadde bwe twatuuka ku booda n'asasula n'agamba ababaana bajjane mu mujji papa we abagiye kuuza baakiire ndusa baali bayogeddeko kko ne muzeeyi maama ne twawukanira naye maama abateeka ku booda abasindika e Kampala mujje Mulago yagende wakibwete yagende ku kyaki obulamu bwalimu bwa kyaki yagenze kusaba kati maama mu kutunda byonna bye yali atunda nammwe abasindise e Kampala amakulu nti yali akutuddewo enkolagana ye nammwe n'ekitundu yali akitunze nga takyaddayo nga takyayinza kudda lwana nti ssente zino zigenze kusabirwa zibeere ssente entukuvu oba abagulire ewalala oba abakolere ki naffe maama byatasobolanga kukola ki kutunnyonnyola naye ng'ebyaddala nti tewaliwo kye twasigaza mu mwaka gw'2000 mu mwezi ogwokusatu nali ndi wa taata waka ne baganda bange be nagenda nabo nga tutaddeko radio ebiseera bye twawulirizanga nnyo radio Uganda ko ebiseera bye yalinga ey'amaanyi nga tuwulira yali radio Uganda naye omukyalo yayogera mu Lunyankole radio Uganda eyo esomerwako ko Olunyarwanda amawulire gaayo kuliko omukyalo omufumbira eyasomanga amawulire twali tuliawo ng'agamba bw'ati abantu basenjeraga mu lusengero rwa Kibwetere urusengero rwose rwaye nta muntu wakize amawulire gayita ku radio Uganda radio Uganda ezo bwezityo CM eza government abantu abadde basabira ku kyaki ya Kibwetere e Kanungu bonna bajiridde mu muliro bazikiridde tewasigaddewo muntu n'omu nziruka nsanga taata we yali asattirira ekyalaani mugamba taata eri maama gye yagenda ku kyaki bagambye kyaki eyidde taata yabuuka bubuusi kuki okutambula bwati ajje waka andoozo bawuliriza naye radio nga wuli abantu batandise okukola ki eri kyaki ye Kanungu eyidde abantu abadde basabirayo bayidde taata bwe yatuuka yatubuuza maama wamwe si gy'abadde asabira
koffe gy'abadde asabira. N'olwaleero maama wange simanyi bwali yafa, sijja gamba nti simanyi bwali kuba yali mu kyaki. Maama wange yafa nga bondaba bwe ndi haji. Mama yasirikira munabbambula w'omuliro. Munabbambula w'omuliro ogwo ogw'e Kanungu, yadde okumuziikako, yadde okugamba nti bannange mujje abantu ababadde balina abantu bamwe abasabira e Kanungu mujje mutunuleko ku bisigalirwa, wabula ekiringa kye bakola kuleeta tractor ne basenda busenzi bati nga bayiwa mu kinnya kimu, bonna ne babaziika mu ntaana emu. Era maama wange n'agenda bw'atyo. Mama bali bamuyitana. Mama wange bali bamuyita Uzamukunda Agnes. Bali bamuyita Uzamukunda Agnes. Yali mama wange bw'atyo bwe yanfaako. Tuli ffenna ku STV yonna by'osinzira okubanga otugoberera stories from the heart, ebimu ku ebyo ebyaliwo ku nsonga za Kibwetere. Talina banne be yagenda nabo basigalawo b'omanyiko. Sisobola kugamba nti Kibwetere yafa kuba bamala okube bakola programu y'okwokya badduka ne bagenda motoka gavumenti yabaddusa ne bayisa bayita ishasha ne batwala. Era teri muntu wa Kibwetere yajjira mu muliro, wabula kyetulirako nti waliwo omutabani wa Kibwetere ali ewambogo ayina bondi y'emmotoka, atunda mmotoka. Kyo tukiwulira nti gy'alina. Ekirala Kibwetere badduka bagenda saidi z'e Kongo, okubanga ali Kongo banga yeeyongerayo, kuba tusobola kugamba nti ali Kongo ng'ate asobola okweyongerayo. Gwe kiki ekikuluma ennyo ku maama wo okuba nti nno obukosa okufa konna kuba kufa naye waliwo enfa ebeera eyawukana ku ndala, waliwo afiira mu tulo maama wo baamwokya, mu byonna gwe ki ekisinga okukuluma? Olwaleero nze kisinga okunnuma ku nfa ya maama wange oba ku nfa y'abantu baffe abaafa nti tosobola kutandika musingi gwa church nga toli registered. Oyina kubeera registered ku government. Olaba ne oba otandika kabiina ka munno mu kabi o registeringa ku KCCA. Kibwetere yali registered. Bali bamumanyi. Tujja kulaga ebiwandiiko byonna tubiina ebiraga nti yali registered, yali ayogerezeganya ne president wa Uganda, ba RDC nga mikwano gye, ng'ayina abasirikale abamukuuma. Kibwetere talina kye yali talina muntu yenna ayina kyaki kyayinza kuba nakyo, nti buli kimu yakiyina. Emitendera gyonna mu mateeka, emitendera gyonna yagina nga bolaba nti kyaki ya Nabbi Prophet Kakande nti lwe banakuŋŋaanirayo abantu tewaliwo n'abasirikale abakuuma, waliyo abasirikale abaaza. Era ne wali bwekyali enkola yali organized bulungi, ngeri organized bulungi nnyo. Bwe nkugamba omuntu registered kitegeeza tekyali nga boolaba ssabo nti omuntu atandikawo akasabo ke n'akatandika yekka nga tekali registered. Eri yali church ekuŋŋaaniramu abantu era esumbwa abantu. Kitegeeza nti gavumenti yalagajjalira abantu baffe. Ate ekisinga okunnumya omutwe, gavumenti tevuddeyo okutuwa report. Emyaka 20 nga giyiseewo. Emyaka 20 gavumenti ezze eyamba abantu. Nze waliwo ekintu ekyampangula abantu abajja amafuta wano ku Northern Bypass. Yes, nga ku Lubigi. Abantu abajja amafuta nga bagenze okulaba emmotoka egudde. Gavumenti yavaayo n'ebadduukirira. Naye amazima ga Katonda mu ggulu, ffe gavumenti tevanga nayo na lunaku na lumu negamba kanziruukirire ku bantu b'e Kanungu abafirwa abantu baabwe mu nabbambula w'omuliro mu church eyali ekulemberwa omwami Kibwetere. Kibwetere byonna lwaki mugamba nti nno Kibwetere teyafiira mu njega eno, maama wo yafiira? Kibwetere teyafiirawo kubanga waliwo abantu banne abaali beetoolodde church abaali tebasabirawo. Bagamba Kibwetere bamala okuteeka sula ya Kibwetere yonzize njitemaatema olwokuba ndowooza tojja kumpa budde bumala. Naye baali bategeka olunaku olwo olukulu. Era we mbadde njagala otubulire olina ky'omanyi ku byaliwo ku lunaku lwe batta abantu. Yes, bye baatugamba. Katumale okuwummulamu katono nnyo, tuli ku STV, it's happening. Bwe tudda mukyala Doreen Mutoni, victim w'enjega ya Kibwetere nga maama we baamwokera mu muliro ogwo gwaliwo nga 17 Ogwokusatu 2002. Agenda tubulira baamugamba ki ekyaliwo ku lunaku maama we n'abantu abalala 7 bwe baafa ku lunaku olwo. Katudde tukyali ffenna bale kubanga okyali naffe ku STV. Nze Haji Kazibwe Bashir mbazira nsonga za Kibwetere. Mu mwaka 2002 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi Ogwokusatu Uganda yalabikira mu mikutu gy'amawulire okwetooloola ensi yonna. Olwekyo ono kye yali akoze
ngali ne banne yatandikawo ekidindiino ekyayitibwanga Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God gye byaggwera ng'omuwendo omutongole batugamba abantu 778 bafiira mu muliro ogwo. Maama woono yaweza omuwendo gw'olusanvu bangi baafa baava mu mawanga agatali gamu. Mu mwaka 2014 twafunako amawulire nga bategeeza nti ddala nga mukyala Doreen Mutoni bwatugenda nti Kibwetere teyafa era ne bategeeza nti yadduka nti ali mu ggwanga lya Malawi. So ye information eringa empya gye tuyinza okuba nga tukugamba naye katusooke tuddeyo ku lunaku luno Doreen nga 17 oba 16 biki ebyaliwo nga bino tebinnabaawo abantu bamwe balyoke battibwe. Batugamba kuba twalwawo ogendayo okubuuliriza naye bwe twakulakulamu ne tutandika okuba nti tufunako ku busente ne tugendayo okumanya. Batugamba nti Kibwetere bwe yategeka olunaku olukulu olwo okusanyusa abantu okukola akabaga yasala ente mutukaza soda zajja emmere yafumbibwa ku lunaku abantu yes ku lunaku abantu baffe lwe baafa. Basala ente zaali mpitirivu kuba abantu baali bangi. Kakati mbu mu kyaki ne bajja bateekamu ebidomola. Ebidomola ebyo ne babituuzaako kando nga bw'oyinza okuba nga otaddewo kasitandika kando kando n'ogituuza ku kidomola. Kati ndowooza abantu ne balowooza nti engeri gye batalina kwe batuuza kando basazewo batuuze ku bidomola. Ebidomola nga mulimu ki? Ebidomola nga birimu petroli. Abantu kye bataamanyirawo ki nga bayingira mu kyaki. Kati kande ezo bwe zaatula ku bidomola okwo ne bagenda ne balya emmere ne beesanyusa ne bayimba ne bazina n'abayita badde mu kyaki. N'abagamba kaakati ensi ensuubize etuuse buli muntu awaali kando walingawo ekibiriiti buli muntu akume kando ne bakuma kando ne batuuza ku bidomola ne batuuza ku kidomola kuli okuli kando ne bateekako akabiriiti ku kando omuliro ekintu nekibwatuka omulundi gumu bali munda okubagamba mukume ng'olwo ye ne banne bafuluma mukume muteekewo mukume akabiriiti ku kando ensi ensuubize yina egenda kutuuka. Nga naye bw'omanyi omusumba bwayinza okugamba buli muntu asabire kyayagala n'owanika omukono mwenna ne mukola ki ne muwanika bonna baakuma. Kumbe emmotoka ya gavumenti eyaddabo kabini ebalindidde wabweru Bakibwetere era abantu bano olwamala okukuma kando bali ne bafuluma ne balinnya emmotoka ya gavumenti ne babasibirayo nga kitegeeza ne bw'oba olabye badduka balinnya emmotoka bagenda tosobola kufuluma ne babasibirayo bano ne bajjira mu kyaki. Emmotoka ya gavumenti ne batwala eyaddabo kabini ebeera ya diso ebeera ya ekola ku district yes zino ddabo kabini z'oku district ye yabaddusa. Kyova olabanga nkugamba nti teri muntu wa kyaki yafiira mu muliro ogwo bonna weebali okuggyako ng'oli yafudde lumbeerwe lulala. Naye omuliro si gwe gwayokya abaali abakulembeze. Omuliro si gwe gwabookya era tegwabookya. Olwamala okulagira bano bakuma akabiriiti bo ne bafuluma ne balinnya ddabo kabini. Ku lunaku olwo abantu ekivundu kyali kiyitirivu nnyo nga tosobola kukigumira era abaaliwo nga beekwata ku nnyindo ekyaliwo ewa Kibwetere. Maama we ali omwo mweyasiririra. Kibwetere gwe tukyaliko eri gwe munnange ali naffe okusinziira ku bye tufuna wano eno ebintu bya Kibwetere tebitegereka bulungi. Ekimu ku bimanyiddwa ku ye nti yali musajja munnaddiini ddala ng'agoberera ekereziya katolika era y'omu ku baali abagagga yadde yali mu buweereza obusumba bw'ekkanisa oba ekereziya rather. N'ekirala omukulu ono yeesimbawo ku bukulembeze mu 1980. Jjukira mu 1980 Uganda twalina akalulu akali mu UPC DP UPM ekyamwami Museveni n'ebibiina ebirala. So omukulu ono yeesimbawo kodo n'atasobola kuwangula. That means Kibwetere yali muntu eyali amanyiddwa yali popular yeesimbawo ere mu bitundu byewaabwe mu kalulu ka kinana n'atawangula najja abantu ne babeera nga bamumanyi yali mugagga ku standards ezaaliwo era yawaayo n'ettaka libeere nga liyamba abantu mu nsonga z'obuweereza n'ebirala ebigwa mu kkoeryo. Okusinziira ku bye baabuulira bano bannannyini b'abantu abaafa otugambe nti ono
oluvannyuma lw'abantu okwokebwa Kibwetere ne banne babulawo balinnya ddabo kabini ya gavumenti eyaliko ennamba za gavumenti ne babambusa we bayita ishasha badduka era mu muliro tebajjiiramu ekitegeeza nti puroguramu eyo baali bakimanyi kiki bagenda okukola era nga baludde bakiseetinze. Gwenga alina maama we yafiira mu njege eno bazadde bamwe babagamba ki ekyabaleetera okukkiriza ennyo mu lulimi lw'okusituli tukiyita kubuuka ne batabuuka tukozese ekigambo kwebereramu ne bateebereramu kumanya nti ono yali abatwala kubookya. Haji nyinza okugamba kino nti olwaleero tulaba abantu ababulira enjiri ku kkubo oba nja kugereza ku Nabbi Samuel Kakande oba oyinza obbaleka amannya oba amanya kyaki zino ez'abalokole nti amazima babaako ebigambo byolaba nga bigwa ku mutima gw'omuntu tibalina ebigambo bye babuulira n'olaba nga bye bituufu ate omwami ono yayita mu bakatuliki yali mukatuliki nawe ndabo ino ndi mukatuliki dini sigivangamu ndi mukatuliki mama wo yali mukatuliki yali Agnes kati mama wo yali mukatuliki bwe yagende wa Kibwetere yakyusa eddiini kuba ekyo nakyo kikulu teyakyusa ddiini era basigala bakatuliki naye abakatuliki bano Dinako Kibwetere tebakyusa teyali nzikite babuliranga ebigambo babulira bya bukatuliki bigambo bya bukatuliki bali bakatuliki nga babulira ebigambo bya lukatuliki era ga Bible bagisomanga bo echache endala yonna bwesoma Bible tebayina bigambo nti babyewandiikidde mu katabo bye basoma babikulanga Bible bikula Isa bikula Matayo bikula John ngera byonna mu Bible ebirimu nakati nga bye bakozesa ekitegeeza nti omusajja oli yali pastor nga ba pastors abalala olwo nga batulaba churches zenna eziri mu Uganda tizisabibwamu bantu era zikulemberwa abantu naye ng'oli yayina ekigendererwa kye ne banne bwe batandika church era nze nyina okukiza nti bwe yali aregisteringa church eno nze nga bayogera nekyagenda okukola ne bamukiriza okuregisteringa. Really? Yes, nsobola okyogera bwentyo sobola okukyogera bwentyo kuba balivuddeyo ne bagamba nti tukole okunoonyereza ku Kibwetere tulira nti abantu bakola emisango ne bagenda e Bulaaya nibo bajjayo ne babakwata mpera nti waliwo bayita SMI Interpol bajita Interpol. Yes, international police. Kati Kibwetere yabula atya ne banne okubanga takwatibwanga government tevanga yona kugamba nti bannange tunoonye kuba orphans be Kanungu Abafirwa abantu baabwe tubabudebude tubeko kye tubakolera kuba bafiirwa abantu baabwe fe abaffe tebaali bantu abalala be bantu kiki omukyala wali omukyala gwe bayita Credonia Mwerinde yes. yakwatagana Kibwetere kyewuunyisa okusinza ku information gye nnyina mu 1989 Kibwetere bw'amala okwesimbawo mu local governance eyo ewaabwe ne bamukuba akalulu mu 1989 akwatagana n'omukyala Credonia Mwerinde. Credonia Mwerinde information gye nnyina yali mukyala Neeko banneeko kigambo abalinga akaboozi naye oluvannyuma mukyala ono Credonia Mwerinde owa Neeko n'abuvaamu n'atandika okuweereza emirimu gy'obwakatonda era ne bamuyita sister Kibwetere akwatagana ne Credonia Mwerinde. Now era agamba nti yokwatagana yali ayagala kutereera kwoza mwoyo gwe aberenga atambula bulungi bano bwe bajja ne batandikawo church yaabwe eno oba omugendo gwabwe ogwa movement for the restoration of the 10 commandments of God. Omukyala gw'ongambyeko Urusula mulina wano era yakwatagananga ne Credonia Mwerinde ne Urusula yono gw'ongambye yajja n'asenda maama wo. That means they had a wide network yaabwe yali y'amaanyi. Olowooza lwaki bakola kino mission yaabwe ku ntandikwa olowooza yali yakutta abantu oba byabasobako? Bw'obanga toyinaamu mutima musi tosobola kutta balina okubanga bakola church eno nga kibalo kyabwe. To get what? Bwe batta abantu bafune ki? Bayinza okubanga balina akitaddemu omukono emabega tetusobola mmanya kye baafuna ne bayinza okubanga baakifuna. Tosobola kukola kintu nga tokiinaamu ogenda kifunira. Abantu bazze babadde bakuwa ebirabo bakuwa ssente zaabwe n'osalawo n'obukya kitegeeza emabega olina pushinga oba kusindiikiriza singa teyalina amusindiikiriza olwaleero singa twamanya ku ripooti singa twawulira nti bannange Kibwetere yakwatiddwa Credonia yakwatiddwa Urusula baamukutte naye teri kye twali tuwulidde. Teri muntu wa Kibwetere namba kulembeze bonna yali akwatiddwa bonna. Teri muntu yenna yali akwatiddwa. Amawulire ge twakawulira myaka nga 7 emabega ti mutabani wa Kibwetere ali Kawempe wa Mbogo ayina ekibanda ky'emmotoka ewandegeya ate kyetutayinza gamba nti oba n'omwana yakirimu kuba bwe twabuliriza bakulaga nti famire ye yakiri bbali
eya Kibwetere era talina muntu we n'omu yajjiramu bakiri bbali bwe babanga tebayina kigendererwa lwaki family teyakibaamu tulaba abapastors abasinga bakyala babwe babira nabo mu makyaki lwaki ye owuwe teyabeerangamu nzireyo kati n'okuggumiza ku kyombuuzizza Kibwetere teyali yekka sobola kugamba nti yali yekka Kibwetere yayina ekimuli emabega ekimusindiikiriza akole ekintu ekyo era ng'ayina okubanga yasasula ekintu kyesinza nakugamba tikyenkana n'ekizimbe kino olowooza mukutta abantu beyatta abantu 778 Kibwetere oga nti alina kye yaweebwa olw'omulimu gwe yakola tekuba kuweebwa nti omuntu aba akwadde bubi alina kye yasasulwa kuba kusasulwa kuba ogwo gwali mulimu yagukola n'agumaliriza alina kye yasasulwa ekyamaanyi ekireeta n'obutamunoonya kuba nti akwatibwa baali badde banoonya Kibwetere mu nsi zonna zaalimu ne banne nga bwe baali mu kyaki ne bakwata abantu abo ne bajja batangaaza eggwanga ekyo kyaliwo kyalwaki ne bazibula n'abantu amaaso ekyo kisobola okubaawo ku muntu omulala ekyo kisobola okubaawo ku kyaki endala naye bo baakisirikira abantu bayidde biwedde tewali kunoonyereza tewali ganti oba tukole kino tewali myaka 20 kino nga kibaddewo munoonya ansa temuzifuna tunoonyeza ansa nze nalina muwanvu nzigweredde lwa kutambula kati olw'okumunamu katono nnyo tuleete omuntu omulala akulembera bano abalwanirira eddembe n'obwenkanya bwabwe mukyala wali wano ajja tosese busesi wale nnyo nyini ddala kubanga okyali naffe nze Haji Kazibwe Bashir mbazira nsonga ze Kanungu tutuuka abalabe batasobola kutuuka era olwaliro STV tusaze tuberenga tukuleetera abamu ku bano abasimatuka okuttibwa oba oliawo singa nabo babatwala nga bazadde baabwe bano bandibadde bagenzi naye famire z'abano betuleese mukyala Doreen Mutoni tukyali naye ddo tumugyeko kano katono nnyo tufune omukulu omulala naye alina bingi byatubulira ku byamanyi ku nsonga ze Kanungu sebo nsanyusa okuba naawe amina sebo amannya gaffe amanya abampitalo Dr. IDIDDI BOAZ esebo era banzaala Kanungu abantu gye bafiira mugomborora ya Nyamirama mu Rukakigarama district eya Kanungu eyava ku Rukunjiri eyo gye banzaala sebo IDIDDI BOAZ ebye Kanungu obimanyi nnyo n'okunsinga oba oli mbimanyi nnyo kiki omanyi ku bye Kanungu ebye Kanungu kyemimanyiko okusooka olina omuntu we yakosebwa ku bye Kanungu oba just bakuzaala mu kitundu ewaali bino teyakosebwa yafiiramu maama wange baali bamuyita Njerika Kiiza kubanga twamuyitanga maama kati erye nali manyiko yali Njerika kati Kiiza ye taata taata wange ye gyali kati Njerika ye yafa anzalira ddala sisengasi anti si maama let me understand this maama oyo yafa atya maama be bamundowooza batandika eddiini awo abayaniriza Kibwetere Kanungu nga bwolaba nti pasita ze bwamala kujja ayina abulidde enjiri ayina abangu okumwaniriza okumukiririzaamu kati maama mwe yali so najja mu baafa era naye yafiiramu maama wo yababulira mwakitegeerako bino byaliwo emyaka 20 emabega gw'olina emyaka emeka nze ndi mu 3 naye wali otegeera ebiseera ebyo kino wekyabeererawo ntegeera nnyo kubanga nali nkuze ng'omwana walaba maama wo ng'agenda mu bino ebya Kibwetere twagendanga naye okumukyalirako kubanga maama taata yalina abakazi 4 kubanga taata yalinawo ku kasente yalina abakazi 4 kati ndowooza nasooka yawukanamu ne taata oba baafa ddiini oba baafa kisimanyi ne baawuka kati maama ne bagenda kutugamba baali basaba naye ku kyaki wa Kibwetere batugamba nti maama wo ali mu kyaki eri kati bwe twagenda okutuukayo ne tusanga baalinawo olusirika nga tosobola kwogera nga bakozesa sayini wa Kibwetere nga tebogera kati nze kyekyolaba neddiini y'Obukatuliki nagikyawalwasa kuli nedda basabanga somero kubanga amasomero galimu abantu bangi kati nze mu ripooti yo gyempulidde gyosoma nyina kyesikiriziganya nakyo ogenda kumbuulira ebyo then ogenda bireeta ndaba ebifaananyi by'abantu abaafa emirambo abasirira but soka otubulire wagendako mu kyaki eya Kibwetere wagirimuko nagirimu naye ekyanzijayo lwakuba taata teyatukkirizanga
kubeerayo. Bwe wagendayo kiki walaba obulamu bwali butya? Obulamu bwali bulungi. Munda wali walungi, alina compound nungi, ettaka lyali lungi, alina enanasi, alina ebikajjo, alina olusuku, alina nte, nga olaba ekintu kiri organized. Kati ekyatujangayo waliwo obuwere balwaranga obuwere lwakuba banabiranga mu mazzi agamu, ndowooza ate abantu bakunganyanga okuva Bushenyi, Fort Kasese, Ntungamo, nga bangi be baleeta. Ndowooza balimu abajanga balina obuwere. Kati gwe twanaaba amazzi ne tufuna obuwere ngalo ne ziba nga owetakula. Aba mu Luganda bakiyita batya. Kati ekyo ne kituddusayo abamu. Kati nenzira wakanga mu taata ajja kunkuba naye kisoke ebijja kukola ki? Bijja kugwa. Kati nga n'ekirala nagendayo nga njagala kubeerako ne maama. Ate bwe mutuuka eri nga babateekamu streams, abawala mweka, abalenzi mweka, abaana bato mweka, abakulidde mu myaka bokka, kugamba nga bakulaga nti muli mu nsi empya. Kati ensi empya buli muntu bino bya maama taata tebiriyo. Bwe watuuka mu kyaki ya Kibwetere nga tebakukkiriza na kusanga maama oyogereko naye ng'omwana. Tebakkiriza. Ng'osobola n'okumulaba n'akuwa akajaamu n'omuwa akajaamu n'ogenda. Tukkirizibwa kubanga balina departments. Nga wayonjo byebifaananyi bino byenkulaga. Nga wayonjo. Nga kati nengamba nti ate ekyandeese kubeera ne maama. Ate maama naye tebanzikiriza. Kati ebyenjiri bw'oba oli mu yusi ebimu tobikkirizaamu nnyo nga bano abantu abakulu. Kati nze kyali kintwalayo okusinga kwali kubeera ne maama. Kati ate bwe nasanga nga bwe batuuka mu kusoma sapuli basobola okukisomera essaawa nga 5, ate nga si kyekyantute. Ate ne wali ndaba obuwere abaana beetakula, nange ne butandika okunkwata engalo ng'osobola okwetakula n'omusaayi ne gujja. Wama nentambulawo nengenda. Oyina bwenge yayingirako mu kyaki ya Kibwetere, oyina abamu ku bakulembeze ba kyaki eno be walabako munda muli eyo munda? Naye ne fujo lingi. Kati nenzija nenkole fujo ne bantwala ewa Keredonia Mwerinde. Keredonia Mwerinde yalinga namba 2 wa Kibwetere. Yali mukyala wa Kibwetere naye mu mbero yalinga assistant we. Kubanga ye yasookanga kukola buli kimu nga otona tuke wa Kibwetere. Keredonia Mwerinde Kibwetere yamala namwezanga mukyala we. Kati ye mukyala wa Kibwetere ni kati gye bali mu America. Tugende maaso. Kati ne bakutwale wa Keredonia Mwerinde. Keredonia Mwerinde nabeera nga atubulirira, tokola fujo, tokola kino ne mugamba naye nze ndaba pastor, ndaba twamuyitanga Faaza ate nga yayina eka. Kubanga Faaza Dominika tali baabo ne Kibwetere ne byarugaba babeerangawo nga bwebanga service nene we barabika. Kibwetere yarabikanga ngalo mu mwezi, olusi n'omwezi negwo nga temulabye naye nga kwali. Kati ne basooka baleeta abapastors abalala. Kati waliwo omusajja bamuyita Faaza Ikazire kale yakafa mu myaka egiwedde, yamala n'addayo Nyamitanga naye Faaza Ikazire yasinganga okubulira enjiri awo mu bwa Kibwetere. Nga Faaza Ikazire ebimu bwine ezimu yazituwanga abantu bamaze okufa. Yali akafa juzi nga 2017 awo. Faaza Ikazire yali ne Kibwetere nga yababulira enjiri. Yatubulira enjiri. Yete yafa. Abamala ne bafunamu obutakanya. N'avaayo n'addayo Nyamitanga ne bamuwa punishment n'addayo mu church. Kati oyo ebimu yasinganga okubitubuulira. Kati waliwo n'omusajja bamuyita Kolombano wambalala. Kati Kolombano ye yafa naye abatabani naye babeerangayo nnyo. Ne Kamatendo Jasi Ababushenyi sides za Mitoma. Abo nabo babeerangayo nnyo. Ebimu bo baali bakulu kubanga bo bali mu myaka nga abaana bali mu myaka nga 65. Kati be batubuliranga ebimu. Kati bwe natuuke wa Kibwetere nambuuza kikyoyagala nkusabira obeere. Namugamba njagala. Did you meet Kibwetere? Physically nga bwe tuli kati kiringa gwe bakubuuza ngo manyi kazi gwe Bashir. Natuukayo kubanga nze nakula nga obandi mwefujo obandi mukwagala okumanya nnyo. Natuukayo kubanga namwegombanga nnyo bye yakolanga, yali musajja muwombeefu. Nendowooza nti eddiini yekola ebyo. Wasisinkanako Kibwetere bwoti? Ne tutuula kumala ng'essaawa 2 nga mbuuza ebibuuzo nga bwe muddamu. Nambuuza kikyaga nkusabira obeere. Kibwetere munsigire ekifaananyi ekyebigambo yali atya, afaanana atya? Kibwetere y'omuntu eyakubuuliranga ekigambo n'oddayo ng'omatidde kubanga yayogezanga gonjebwa, nga muntu mwewombeefu, muntu atwala time okukubuulira ekigambo oba gwe omubuuza atwala time okukuddamu naye ng'akyali akutunulira. Wayogeranga naye n'asooka akutunulira bw'ati? Akutunulira
nakudda mu rusi nakubuuza ekibuuzo ekirala nga tanakuzamu ne anseri gy'omubuuziza. Yali musajja alabika yali atiisa. Yali tatiisa omuntu w'ekika bwe kityo. Yali tatiisa. Yali omuntu alinga nga bw'olaba omuntu taata nga bw'olaba olina taata ng'akubulirira. Yali musajja bw'otuula naye ng'ovaayo wa mu matido timbadde n'omusajja. Naye twali tetumanyi ettemuwe lyava twakajja tukizuule. Kubanga ekyatuleetera okunoonyereza nnyo okutuuka ku ekyo. Kasooka tulabe Kibwetere bw'omusisinkana. Bwe musinkana nga mugamba ngamba nkusabira obeere ki ne mugamba nze njagala kubeera pasita nkole kyaki mbuulire njiri. Kubanga kyekyali ekiruubirirwa kyange nga mpulira omuntu bw'aba abuulira enjiri nga abeera nga ansanyusa. Kubanga abanga ng'omuntu wa kitiibwa ab'omuntu bw'ajja Kibwetere bwe yajjanga kyaki yonna eyugumira ng'olaba bakuba enduulu olaba baaniriza omuntu w'amaanyi ng'ekigambo akyogera kimu ne bakuba engalo ayogera ekigambo kimu ne kugamba ng'owulira musajja ayogera negonjebwa kati nempulira nga mwegomba n'omugamba nange bwe nakula njagala kubeera nga ggwe mbeere pasita mbeere omusabi nsabira abantu koye n'agamba genda kyoyagala kituukirira kyogera mu Lukiga iroko mukama kwekyolenda konka guma mu kyaki ya 10 commandments of God kubanga bagoberanga amateeka 10 ag'eddiini ndowooza. So ekyo kyekyandeetera okubeera nga mpulira mwegomba nesinkana Kibwetere kuba eddalu gye nalina sewo. So bw'osinkana Kibwetere n'ovaayo nga okkiriza nti musajja mutuufu ng'omwana omuto tewakirowoozaako nti asobola okukola kino? Tutwaleko ku lunaku maama we yabasiibula ng'agenda obutaddira ddala oba mwawulira buulizi. Kati nsoose okusigira ekifaananyi nti maama yasooka kunoba wa taata ndowooza kulwa abakazi bali ate maama yali omukazi omukulu. Kati nga bw'omanyi nti olina omukazi muvudde wala mukoze ebintu ate omusajja awasooli nga taata afunye ku kasente ndowooza bano abajja ne bafunamu okutakaanya maama n'anoba. Kati mukunoba n'ayagala ndowooza asabira abaana be. Kati kwe kugenda eri okutusabira kubanga Kibwetere yali asaba nga bayiga bakakande bani nga alina amaanyi. Kati nga buli muntu yabasabiranga abantu ne bagwa bigo nga buli bwawaniko mukono bwati ng'omanya nti ekyo kigo. Tugamba nti omusajja wano waliwo amaanyi wano waliwo waaka kyo kyolaba yakuŋŋaanya kyaki yakuŋŋaanya kuva Luweero kene Kampala Masaka Bunyaruguru era omusajja yabeeranga alinga amudirira yali musajja we Masaka family ye yafa bati yafuuka nga Zoro ali Masaka eyo nyina n'omwana we akolamu owino eyo yabeeranga naye amuyita kojja naye kuyandaba ku TV emu ku NBS n'angamba gwoli mu ebyo ye nambuulira taata we embeera gy'alimu yali musajja wa Kibwetere yazoliga kubanga family yonna yakola ki yasaanawo. So Kibwetere nendaba nti okutta abantu ye nga ye teyakiriimu naye yakakibwa oba yaweebwa omulimu nga munange bwakyogedde. Lwaki ngamba nti yaweebwa omulimu? Kuva 2007 nga tumaze okukulakulamu tujja Kampala nze ne Sulaiman tujatemba turumba speaker yali honorable Kiwanuka sekandi nga twagala report y'abantu baffe bafa batya mu 2007 wayisewo emyaka 7 ng'afudde. Bwe natandika okugoba ensonga zino nkulembedde ekibiina kino emyaka 13 noonya bwenkanya noonya nsonga siziraba. Kati mu 2015 nensinkana President Museveni namusinkana era osobola okumbuuza engeri gye namusinkanamu. Nalina gurupu y'abantu bali 592 be nali nkulembera va mu district 16 nga chairman w'abaki bano waba orphans Abafirwa bwe nabeeranga ku Radio West oba ku TV ku UBC oba ku TV zendala zone kutujamawulire abantu ne bandaba nentandika okugaba enamba yange ne tukwatagana bakukirizanga batya nti kituufu wafiirwa awo kyetwakozesa. Ndabo ine ebitabo bingi biringa bya Tamale mirundi birimu ki ebyo? Birimu bwino